Fahima abafamile bamweganye. Abafamile bamubodde. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba ensi nti baamunaazisa omulambo. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba ensi nti ye malaaya era nga akyenyumirizaamu newankubadde talina option. Kakati abafamile bagamba nti ono ebisiraani kwatudde era bo tebagenda kusemberera muntu yanaaza mulambo, tebagenda kusemberera muntu malaaya. Batandikiddewo dda okumubuula era bo bagamba takyali muganda waabwe, takyali muganda waabwe okuvaayo n'ayogera ebyo byamutuusibwako oba n'omulimu gw'akola era kati bamubuula. Okumanya ebintu byamutabukidde Fahima ono, famire ya bbaawe gwe yabadde awaana mu kamera ng'agamba nti bbaawe muzira, ye musajja amubeereddewo mu bintu by'ayiseemu, ye musajja agumidde ennaku nga Fahima ali eri bamukozesa. Kyokka bbaawe n'agenda ne yeekweka mu ttooyi n'alinda bakasitoma okusobola okuba nti bamaliriza n'alyoka ayingira mu nnyumba. Famire ya bbaawe egamba nti Fahima yeesonyiwa omwana waabwe, ali mu kuttattana linnya lya kika kya bbaawe. Kwegamba buli omu asalidde omukyalo n'omusango. Baamunaazisa omulambo omusajja omugagga ogutali gumu wabula emirambo ebiri. Kyokka neekolera gyange oba bayite bamalaaya. Kati abantu bano abamwetoolodde oba abafamire bagamba tebasobola kusembeza muntu bw'atyo wa bisiraani ng'ono era bamubooleddewo bamweganye tebakyamumanyi. Kasooke nkutuuseeko Fahima. Nkusaba vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Bannange nfunye okusoomoozebwa. Abafamile yange bonna bankyaye, abantu bonna bankooye. Buli muntu gw'okubira essimu naye oba olina ky'omugamba agamba toleeta bisiraani wanaaza omulambo. Totuleetako bisiraani wabula okuleka kawala kange bambi kameka 13 ne kagamba maama tewali kitagwa Katonda gy'ali. Mugamba era kale Katonda gy'ali naona n'abangumyagumya ne bangamba si ggwe osooze. Nange kwe kubuuza bo abakola mu ggwanika bo tebalina bafamire baabwe oba nabyo bibeera bisiraani. Nfunye okutiisibwatiisibwa olw'okuba mbu nayogedde ku Aibale omwami wange mbu naweebudde famire y'abantu abamu. Nange nina ebizibu ebyange nina ne famire ku kyantuukako. Sinnayogerako ku muntu yenna, nayogedde ku mwami wange kubanga naye alinga famire yange. Nze sirina muntu mulala gwe natadde mu mboozi yange. Naye bantiisizatiisiza bwe sijjayo vidiyo leero kunzita. Mbwe ekyantuuseeko byabadde biwero ebiddamu okuntuukako kunzita era bwe mulaba temukyandaba ndowooza nja kuba nfudde. Mwami wange olina okumbeera ku kido buli kizibu kyonna ekituukawo kitutuukako aba babiri sembera wano tojja amata ago sukaali teekamu jiikemu kaliba. Mwami wange alina okumbeera ku kido buli kizibu kyonna tukinyigibwa n'omwami wange aba ate nze buli kyensalawo ekintuukako kitunyigira wamu n'omwami wange era buli kyenkola neyintaviyo abanvunana nagenza ogikola nagikoze nga n'omwami wange bw'ali buli kimu ng'akiraba era akimanyi kubanga n'ebyatutuukako byonna abimanyi. Ababadde bambuuza nti omusajja yakozesa n'akozesa n'omulambo, omusajja teyankozesaako, yakozesa mulambo gwokka, teyankozesaako. Yakozesa mulambo gwokka n'angamba yetagulaba malaaya. Alina mukyala we akugula ng'ogenze waka kunaaza mukyala we. Nage omusajja omusanga ntya omulaba omutegeera. Nali ndi Kayunga gyembeera kati tutaabuka n'omwami wange gwembeera naye. Kati nina mukwano gwe bamuyita Susan ankubira essimu aŋŋamba jangu eno emukono okole ki okusinga okweregaana oyo Aibale. Jangu eno emukono onoonye ssente osasule landiroodi osasula n'omujaga kubangibwa. Nali nakasula emukono wiiki emu
omusajja oyo ajja namusanga ku nkoko agula nkoko kati nze musanga bwe musanga ngamba omukyala mpaayo akasingosingo kanusu 10,000 nayinamu 2,000 1,000 ngenda dunywamu kawalagi empewo ereme kunfuwanya 10,000 nendugulamu akasingosingo n'agamba omukazi omukyala omulungi oyo bw'atyo osobola otya omumuguza akasingosingo balinawo enkoko y'omu oven bampa enkoko ennamba nasanyuka nenga neyanziza nesebo nafukamira wadde bagaba malaya tebafukamira tebalina mpisa nafukamira bwenebaza najja nga angoberera nangudde ekyokunywa beero 2 nenzinywa nendya ne ku nkoko awo wetwatandikira nangamba kankomyewo ku ssaawa 3 anone ajja kumpa sente ezisingako awo nemubuuza sente mmeka nangamba kyogala enkwata $50 nengakuba tegakolera olunaku olwokuba twali twogeddemu nga mubuulidde obuzibu bwange nga mugambye nti njagala kapito yandeese mu kintu kino nali nakiwumula kati nangamba nze nsobola okuwa $50 nensula naawe olunaku lumu nasanyuka kubanga tuba twagala sente zezitutwala ku kkubo tuba twagala owerera abaana baffe tukala nange ndi maama mwana asoma nina omuwerera nina olabira maama wange nina olabira taata wange nina olabira omwana wange nange nina osasula ennyumba nina okwesiga ebizigo nosiba enviri nalaba nga ataano mangi nensanyuka ebyaddirira kuteeka mu motoka kumpa kenge kaali ka Guinness nemugasaga atabula mwange nagamba nyo akwenako mu kutegeera okuddamu otegeera nga ndi mu nnyumba ewuwe naye nga tuva emukono ekkubo lyetwakwata ndimayi twakwata Kayunga Road ne tuviramu enasuuti ekikubo ekikkirira enasuuti gye twakkirira ebyaliyo byonna bannange njabbi bagamba naye ne bwe neebaka bwe nti ndoota omukyala gwe nanaaza n'akozesa omukyala omufu mu maaso gange y'omusajja. Kakati buli muntu asalira omukyala ono omusango. Buli muntu amusalira omusango. Omukyala ono yavaayo n'ayogera ebyo byamutuusibwako. Omanyi waliwo ekintu ekikutuukako muganda we nga tekiyinza kuvaako mpaka ng'okyogedde. Wali obaddeko kaawo ekintu ne kikutuukako mu butuufu nga tosobola kukisirikira nga buli w'okisirikira tekikuluma nnyo naye ate n'ovaayo n'okyogera mu lwatu n'oweweera ekintu ekyo kyali kikutuuseeko. Kati abatamanyi mukyalo ono mbeera gy'ayitamu nga ye omuntu mwandibadde ekyo nammwe ekyo kimanyi ekyo nammwe kyali kibatuuseeko osobola okuba nga olina ekintu kye wali olabye mu butuufu nga kino ekirina ogamba bannaaye nzikakkanye ntya n'ekintu kino eno ng'engeri yokkayokka ey'okukakkanamu olina kukyogera n'okyogera abantu abalala ne bakimanya nga si ggwe weka akimanyi nga tekikyali kyama nga kivudde mu kufuuka ekyama. Kati bwe bulumi omukyalo ono bw'abadde ayitamu bubadde mentali nga ye omuntu kibadde kimutokyalinga naye okuva oyavuddeyo n'akyogera yawewedde ng'omuntu naye mu kuweweera yayokyezza. Abafamire ye abasinga obungi baali tebamanyi mukyalo ono mulimu gwakola badde tebamanyi mulimu gwakola babadde bamukubira essimu nti gudi tuweerezeyo 2 gudi tuweerezeyo muntu alungi nga tebamanyi sente zino gyazijja. Kati bwe bategedde nti omukyalo ono neekolera gyange oba malaaya abasinga obungi batandise okumuboola bagamba wa bisiraani bosi ba malaaya bagamba wa bisiraani yatakyali muganda waabwe naye nga luli badde balya ssente ze babadde awa ssente ze badde bazirya naye kati saa zino bamwegaanye bamwesazeeko. Omukyalo ono agamba nti okuvayo n'agamba nti yanaaza omulambo yeemu ku main reason lwaki abantu bano bamwefuulidde. N'ababuuza ye yatta abantu. Omukyalo ono yavuddeyo n'ababuuza
abantu abakola mu ggwanika tebalina bafamire baawukana batya naye kubanga ate ye yakakibwa naye ate bali gwe mulimu omuntu okera ku makya n'ogenda mu ggwanika buli lunaku naye nga omulimu gw'okola kunaaza mirambo okusalaasala mirambo okukola biki naye nga ate olina famire ewaka kati ye abuuza lwaki ye bamuboola abafamire lwaki bamuboola si be bokka famire ya bbaawe baavuddeyo nayo ne bagamba omukyalo ono yeesonyiwa omwana waabwe attata n'erinnya ly'omwami we Ismail Haibale abeesonyiwe era amuveeko omwami oyo omukyalo ono agamba nedda talina gy'agenda kulaza Haibale omwami we agumidde ebintu bingi omukyalo ono yayogedde ekintu ekyakutte ku bantu nti omukyalo ono baba bamukozesa mu nsonga ziri ez'abanneeko omwami we abeera bweru naye kweka mu ttooyi n'alinda kasitoma ayingidde mu ruumu bw'amaliriza omwami n'alyoka adda munda kati famire y'omukyalo ono famire y'omwami ono ebaawulidde bagamba omwana owaabwe tasaana kubeera mu mbeera bw'etyo naye nze omwami oyo musirumu naye okusinziira nga bo babiri beeyagalira beetegira kubanga bantu bakulu omwami yeesalirawo n'omukyala yeesalirawo omwami bw'aba awulira emirembe n'omukyala tewali kye muyinza mumukola mumuleke kakati mmwe mwenna abanenya omukyalo ono mukimanye nti eno ensi buli omwe muvuga lulwe nokitegeera buli omu ensi muvuga lulwe buli omu waatudde walabire omwezi n'enjuba omusana n'enjuba sorry ebizibu byo si bye bizibu byange ebizibu byo si bye bizibu byono buli omu alina ebizibu bye mu nsi eno okitegeera ekintu ekyo ffena tugifeesinga lwaffe kati gwe bw'oddaawo n'otandika okuba nti ate onenya abantu abalamu eno ensi gye tulimu ng'omanyi ki nti oba mu maaso ga Katonda ebi by'olina bisinga eby'omukyalo ono kubanga ayinza okuba nga omulimu gwakola kituufu agukola naye nga mbeera kutolooza nti buli neekolera ajja ng'ali ku kkuba ayagala okubeeramu ogwo omulimu abantu embeera ye baleetera okubeeramu egyo emirimu ate omuntu atavuddeyo nabba nze mbayita omuviiribwa n'abakyala mubalaba ababbi naye babba bammwe baveeyo gye bava ne bajja ne banoonya abakyala bano ekyo mbe nga mukimanyi ne babanoonya kakati abafamire abavuma omukyalo ono muli batuufu naye ate temuli batuukirivu kumusalira musango muli batuufu nga mmwe naye temuli batuukirivu kumusalira musango kuba nammwe mulina choice naye mukimanyi nti ono muganda wammwe mwetaaga kumubudaabuda kumukumaakuma ate musobola okumukyusa ne mumuggya mu ekyo kyalimu ne mumuzza mu kirala kuba ate naye waali ayinza okuba nga yabikowa naye nga talina option ndala so n'olwekyo mulina kumubudaabuda ne mumukumaakuma ne mulaba engeri gye muyinza okumusaliramu amagezi agava mu ebyo by'akola so si kumuvuma na kumuzaalukuka. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo mwenna. Stay blessed. Peace and love.